nkwaniriza nate ku Focus 256 extra wano tuba tuwogera abatutula ne tuwaya ensonga ku nsonga. Nasalawo banempinga interest mu kunoonyereza ku byafaayo naddala ebyobufuzi entandikwa yaabyo kadongo kamu oba music obuyeeya bwonna okutwaliza awamu ebya culture obuwangwa n'ennono byonna ojja bisanga ku Focus 256 ate era nga kutuyigira ebintu ebijawulo. Olunaku lwaleero ntindiza olugendo n'ensinkana yeeyita music commander. Si yeeyita bamutuuma music commander. N'omudaali weeguli Jerusalem Sale yakuwa n'omudaali 2017 lwakuba nalwawo ku kiriyalizinga kyali ategeeza bwe bamanya amaanyi g'omudaali ogwo nalwawo gamanya nakagamanya mwaka 12 gwe naye leero y'omukulu Mubiru Smart ono nze newunyiza okusanga ng'olya bikabooti kubanze nali muto nnyo nga mpulira Mubiru Smart mu maloboozi. Mubiru Smart akayitamu nduddewo omusajja ndozinkananga Sebatta ekinewunyisiza era onsanga naye namba emyaka nga ndowooza ate ye nenkane muzeeyi wange emyaka ate mutaata wange ndi wakusatu. So omukulu Mubiru Smart nakoze music mungi era oba ogoberera music waffe ddala wakadongo kamu erinnya Mubiru Smart nga tolimanyi ddayo weekennenye ebyowuliriza n'ow'amasomero olabika byowuliriza tyaka obitanka nwa tobiwuliriza bulungi. Ase bonsanyusa okusanga. Amiina nange nsanyusa okukukyazaako wano. Nsaba obuze ku mulabi waffe wa Focus. Omulabi waffe wa Focus Live, Focus TV. Focus 256. Focus 256. Wacha kagamba ako mukasaako nyo. Kati kategeeza Uganda. Focus Yugi. Bw'oyogera Uganda bangi bagikozesezza. Kapulasi nga temwakateekako. Tukozesa 256. Okay, abalabi ba Focus 256 mbalamusizzaako. Nze Music Commander 001 Mubiru Smart. Awava Paulo Kafeero we bantuuza wennyini. Ye bw'avaawo bw'ati. Obuvunaanyizibwa obwo bwali yali atuddemu mu ky'okugumira music mwe bantuuza ne bakuwa obwa komanda. Kati yenze endongo eno bw'ogiraba nze sigiyita ndongo mugiyita ndongo era nze obuyigirize bwange ndi wa primary school P7 naye sejjusa lwa butasoma bwange kubanga ndi muyigirize okuva na receiving abagraduate basatu okuva e Makerere nga bazze mbayigirize computer ne music ne gita kati degree yange y'obuyigirize yeno oli ku diguli endi ku diguli ntambula naye buli wembeera mpita n'empapula zange ez'obuyigirize kaakati nekkiririzaamu okwonya kwa Mukama kukkiriza tagaba naddagala naye ng'awonya n'omuzibe w'amaaso era atunula nze yajja ng'angoberera ndongo obuyite bwange ekirooto kyange nakituukako era kati Mukama nsooka kumwebaza nga sinnamusaba birala kubanga kino ekintu kyandiwala nnyo ebintu bibiri music n'okwambala essuuti byakuliwala byandiwala nnyo naye byonna byonna nabifukamiza Katonda yabinsembereza n'obikakkanya ennyongero balamusaako bwento siri mu kwewaana npiside basudde yagamba nti omutwe guno yadde neegubaako amasiga mwalirowoozezza mu ebifo ebibeera ebinyuvu byontendereza nagamba mugamba yeewaanye nnyo naye bw'olivaamu ebinyuvu olyewaana lulwo nange mba nnyongero balamusaako Mukama yankola ng'ayagala nanseetinga nampositioninga sebo oluzungu mmanyi okulwogera wadde ngamba nti saasoma ekigambo ekyo nakyambala ku lwakadongo kamu bagamba nnyo mbu tetwasoma naye tulina mu bagraduate Mathias Olukagamu gw'omwenda agraduatinga kibigiti ky'omutendeke bonna baasoma naye okusoma ffe kwatoogiwaza bwongu Katonda n'atuwa emikisa gyaffe gye gituteekerateekera eyo neebadde nnamusaba naye kati tugende mu mboozi. So Mubiru Smart njagala akulaba for the first time omufunireko ko ku lugendo lwo naddala ayongera okutegeera gwani luveera wa akutegeera Mubiru Smart omutuufu. Yes ayongera okufuna akutegeere Mubiru Smart omutuufu tugenda tusumulula ettuli olunaku. Mubiru Smart omutuufu ye munaku kaama kerandiza kokka nazaalibwa ku kyalo ewaffe ekyewunyisa abantu b'oku kyalo ewaffe bagenda okunteera nga nasomako senior 1 walegee certificate nyina P7 kuba gyendabako ne bwogenda mu senior funa otakola bibuuzo certificate gye tukakasa ebeera ya P7 kati nakula ku kyalo nga tebamanyi naye kyalo kyekyo Ntuuma kiri Bukomansimbi ewaffe kati abantu b'okukyalo bamanya nnyo abaana abasoma secondary nga bagamba naye omwana Mafaati omulenzi nga tetumulaba nti atera okuyita wane Kawungezi ng'ava ku ssomero ayitawo ng'ava ku ssomero
olwe batandika okuntegera abo ku kyalo kyewaffe. Kumbe ne ku ssomero gye nagenda ebbanga lye namala nga nsoma primary ne secondary. Primary 3 classes zisembayo ne secondary class ey'emu gye nayitamu. Natandika okubonaabona ne music. Ewaka embooko ze nafuna za kulaba omusajja ono ayimba jjatya mu radio n'ayimba. Endongo ye neevuga. Nze nga batekamu teepu nzira mabega eri ndabe omusajja ono ayitawa. Kale oba simule ng'ayingira kamulabe ng'afuluma. Kati teepu zino nga mlina okubba teepu ewaka ya taata. Yes. Nenjireeta nenjitunula bwe nti njagala okulamu omuntu wakindabemu olugalo. Simulabamu. Radio kabawo bwe ngisumula bwe ngizamu taata natuko ngamba buno bolamu ayisi bano be bantu abasoma ebirango ku radio. Babeerawo tebavaawo ne mubuuza bamanya batya yafudde ku kyalo. Angamba naffe tetumanyi kubanga nabo nga bwe tubawulira. Omwana omunoonyereza oyagala omanye. Onayogera abeera nga bwe tubawulira bali Kampala. Naffe batuwulira eno bye tuwogera. Ne ngamba taata namuwakanya ati ansinga okutegeera. Kati emitawaana gyanzigira mpola ntandika okufollowinga music nkwata ennyimba. Bwe tugenda kulimbya okulima. Nkolaga mbiru smart omutuufu. Bwe tugenda kulimbya okulima. Enkumbi njiteeka wano mu muyini gwayo mu nkwanda okuyimba. Olwo ne wonjikuba. Bwe mala bwe nnyimba zonna zimanyi mu mutwe muno. Bwe mala bwe nasula oluyimba oba oli awo nga maama effunfugu mugongo tuwaze kulimo yonsa nkumbi. Nze sifaayo kati ekyaleeta obuzibu mu byonna. Omanyi omukyala omusajja agaba mwannyina ku buka abeera muko. Kati kojjajja akyala ewaka tuli mu kulima ssaawa 5. Kojja bw'akyala ewaka tunnyuka. Mukulu wange Haji agenda agoba enkoko. Taata anfulumize angamba fulumya eggalo ogende ku dduka ogula omuceere bafumbiremu emmere. Ssaawa zirimu 5. Kati mba nva entuuma bwe nti ku maduuka mpeta mu sitenseni wano ewa Jeriyaasa. Muba omugenzi Haji Kyanja wala edduuka. Naye nga tirina muceere guli gwe baagala. Kati nyambusa eri entuuma ku maduuka. Mpeta we nti nsingana omusajja ava eri katengeeto bw'ati ali ku ggaali yaaso tayambadde endongo eno. Saata wana kutunda waka gye ntwala muceere. Nagiwetera ku 2 n'engoberera omusajja. Wagenda bwayimbiramu abantu mu kibaati wennyumira okufa obufi. Kakana nga mugoberedde mayiro 9 paka Butengeseera mu Kasenyi. Ebutenga omugenzi Sebadduka. Natuuka ne ngamba naye eno gye nzize sijjangayo nja kubula. Ntuuka kasaawa 10 nga n'omugenyi yagenze kugera myaka emikulu. Omwaka ogwo gwali gwa 95. 95 by then. 95. Yes, gwe ngoli myaka emeka. 95 naine myaka 11. Oli mugoberera wendo ngotomanyi alaga neze nyumirwa ndongo kiri kya kutere engeri gye kikolamu. Engeri gya kigiti nesi gikona nakosa agikona ko nenga ngoberera endongo eno kugitunira nyumirwa bwagisuna ate mpulira obulamu nga buzzeewo. Kati nengoberera omusajja oyo nzira kasaawa 10 nga bali dedde mmere omugenyi yagenze. Taata nkwata ku mukono nanserengese mmange eri mu kisenyi nansabulira eyo embooko ze saasobola kubala kuba tewali budde buzibala. Nenkomayo waka nesikomo okwo kati nga batugenda okulima ewaka. Taata tunnyuka nze nnima mangu olimbya n'endwanguya. Taata ng'aleka leediyo kaseti agitadde eri wansi mu kibookisi ky'omu yagigulira. Kati nnyangwa mangu baleke ku lulimbi nzije waka nzigulewo jjukira asooka okunnyuka. Yagenda waka n'assa ebijanjaalo ku kyoto ebinaafumba emmere ekyemisana. Kati ng'ekyo nakyekwata eky'okufumba ebijanjaalo n'okubironda. Kati nzijja nsooke ninyere ku kitanda ky'amma ngende eri ebbali katanda k'omwana gye kakoma nyige pensa tu leediyo eyimbe. Kati leedi yeyimba. Nyumirwa katata agenda okulaba olumu asingana tepu yaleka yategera nti nze mbitiga yali ati amalamba side jalesemu tepu jalesemu sije yasangamu. N'agamba no wali bawo muyaye asoberera omuziki guno naguyimbisa. Kati kye yakola ngaddira amanda agakyusa. Jukira bwegatuneno bwegati obutwe ngaddira enakuzayo sepuli. Kati alikyusa bwati agateeka mu kifuula nnenge. Kati nzija nyiga radio ndaba teyimba ngena nyiga amapensa gonna. Nenga nze mmanyi nti radio bwonyiga line pensa nerikayo. Bwonyiga lino lirijjayo. Bwonyiga lino lirijja kati gagenda gegera gejjayo. Kati nzijanga nyiga bwenti. Nyiga kulya pose erisooka ene ebbali. Omukonda gye gutandikira. Nyiga gano liveyo ligaanirayo, nyiga liveyo ligaanirayo. Ya pose. Kyokka obwongo tebwampeereza mbu nyina okulinyiga lyejjeyo. Lyo lyennyini. Lyo nyiga lyejje. Kati jjiga ligaanire kati ngamba taata mbalese eri mu kisenyi bakyalima ate taata bwe yalimanga nannyuka. Nga alinako ku maama ate maama yabanga munafu mu kulima. Jjukira alina okulima alina okuyonsa omwana alina okusima muwogo gwe tunaalya ku mmere. Kati nayina enkoko yange ewaka. Empanga etandise okwegoga nzijja radio kaseti mangu
nkwata empanga yange ngitayiza misinde ngikwata ngitwalira Walukagga tulina makanika waffe ku kyalo mita Walukagga mugamba Walukagga waffe ku kyalo mugamba mutabani radio ya taata njisa agenda kunkuba emiggo emizibe gibula okunzita nsaba oginkanikire tekyayimba obuzibu buli wanti pensa ino ndinyize nerigwayo nerifa nze ngamba njisse mbadde nsaba ndeese enkoko yange eno nkanika radio mzee akyali ku lulimbi kati Walukagga ngeri bamakane gye babeera bayaye tagala kulaga nti keekano enkoko eri ajaga kati akutuma sigala ku maduuka eri mu Stenson gye nage nasanga owendongo kati wengenda ku obudde oveewo anyige pensa liveeyo kati ngenda okunona sigala eminwe 2.5 nsanga radio yagimaze edda nga taddemu n'amanda geeyimba kati nga nzizeewo waka radio njizaayo waliwo enagijje saddamu kwema kulya ku radio ya taata kubana akakoko kagenze enkoko egenze kati enkoko batuzituka okuyingira kawungezi babala enkoko eziyingidde enkoko ya swite nga teyingidde nange embuzi enkoko yange sinagira bweyingira empanga yange sinagira bweyingira ekyayo kyagidde babagibbye nange ntandika okunoonyereza enkoko gye yalaze kumbe nemakulidde ku radio kati nkulaga omutendera ogusooka then briefly ngenda kulaga music oyita mitendera 3 oba 4 gibe mitendera 4 omutendera gwoguwangula music oyina okuyimbira abawaka n'obawangula kati abawaka bebo ku kyalo abawaka bebo ku kyalo kati bawangula abawaka nabo ku kyalo ne bagamba ono amaze okuyimba kati bebakuteera omukono ku biwandiiko byo ebikutwala mu bayimbi omutendera ogusooka oyina kusooka kugira abewaka kuwangula bawaka abawaka bowangala nabo bw'omala okubawangula then bakuteerako omukono n'owangula ekyalo ne bagamba tufunye omuyimbi ku kyalo egyo nagyona nagiyitamu naye nkulaga emitendera giri ena kati egyebiri nagiwangula kati ogwokusatu nzijja mu bayimbi okuwangula abayimbi lwe lutalo kyasinza okubeera olunene bangi bakomaawo ne baddayo ng'ojjanga oli mu kuwangula bayimbi ng'ojjanga muyimbi oba gwe oyagala ate bategekera bino ebidongo by'okuba okuyimba kuli tomanyi nti olwo nfuuse muyimbi wakati tepu zonna ennyimba nziyimba olwo nfuuse muyimbi kati mmala okuyimba n'abeekyalo bafuna omuyimbi waabwe kati abeekyalo be bansindika mu bayimbi omwojo gyogende mu kuyimba ndaba oli muyimbi gyogende mu bayimbi so tebagamba nti katukunoonyeza olina okwenoonyanga gwe jjukira endongo eno ekuyita yo nyini okoola ekuyita nensooka mpaalako nengenda waliwo byembuusebuuseemu awo biwanvu nnyo naye mpaalamu nengenda nze saalaba ku gurupu y'abayimbi nemungande ku kyalo naye ekibiina kye nagenda okusabamu nagenda newadde edda omulimu bakiyitanga Kyabalema Tubebbere kya Budatifu Sali ono taata Shawa era namulaba akyogera mubiri smart mwana wange oyo kataata najja amunoonya n'amutwala ne ku poliisi namugisaamu engatto yonna gye nayita byabatuukako ebyo kibiina ekyo nembeerayo kiruddawo bakola waffe eri Kagologolo ndaladde bagenda batambula bati nabasanga eyo mu kibinge nze nabuuzanga abayimbi bali luddawa nti bali Gindi nze nenkwata ebintu enentunda eggala enkwe nali nsoma n'empaakingi ensawo yange n'engoye zange neŋŋenda nga newadde edda omulimu nsaba nazze empeddeyo ajja akukkiriza bali matwe nziruse buddusi taata yanjikizaako kintu nakimu mu buyimbi mu music n'eki ngamba ono gy'oddukidde mu kibiina Hajja Budatifu Sali yantunuulira emyaka gyange nga njalaba njagala nnyo omwana yagala tosobola kumugaana bw'omugaana ojja kumuleetera emitawaana kati njagala nnyo nanzikiriza beerawo nina obuyimba bwalina buwandiika dda omwana w'emmamba nali nazaawa kaakati nzaawuse olw'ebizibu ebingi eby'ensi eno nga binnyegedde okitegedde ng'oyingira kibiina nga nnyingira kibiina Kyabalema Tubebbere nasiŋŋaanamu Ssempijja yeyitayo Ssempijja Booda mwalimu abantu abasinga mwe bali bonna abalema baalimu boolaba baabeera nabaabo nabakuba mutanabayita mu kamera kati nga mbeera mu njiga ayiga okkuba endongo nze nno nakubanga endonga sigimanyi naye nga gwe nkulowozesa nti ngimanyi ndoza batunanga myaka gye ne bagamba ku myaka gino kino kyakuba abeera mukugu kati bwe mbeeramu ewaka wabeerayo taata ajja nnona mugamba nja kujja ngamba jangu kuno n'ogenda oddeyo osoma namute ku poliisi ne bamutadde twogera ku taata nti tontegeera amannya ga taata ne maama taata wange gyali ye Muhammad Mubiru Numetekamwa Muhammad Mubiru Numetekamwa gyali Entuuma ate maama ye mukyala Aisha na Mirembe
muwala w'omugenzi Amisi Mugowe Nakalembe ku Kisansa naye gyali kati awangalira kyakuddusi Mukama akyabawadde obulamu kya muwendo nnyo ekyo. Amiina kaakati Katate mugamba anja kujja jjukira tewaali masimu ebiseera ebyo oba ffe tutaagayina nga gaaliyo simanyi kati ngamba okujja ngenda wa taata kusayina e Masaka ngamba mukyala mutabani bwe twagendanga ewe ng'amanya tunonye ssente bw'oba togenze kubikobera n'ebizibu byo ng'omuntu kati ngamba mukyala wali okumanyagana entuuma baganda baffe ab'emuduuma bagenda kujja tumanyagana ab'emuduuma bwe basente Gabriel Kabonge bowulira mukungu wa Ssaabasajja Mmengo family yaffe eyo kati mugambo ke taata anja kubaayo ngampa ne transport antwala transport mmeka 2,000 okunya taxi okuva e Masaka paka Bukomansimbi 2,000 saazo ziri mu meka awo olunaku lwayawuka naye transport yamumpa lwakuna nagenda lwamuka ngamba saawa zino ezakati kati Masaka paka Bukomansimbi mailo sente 2,000 ne saawa zino kati saawa zino batwalira oba mutwalo oba kanaana bwe batyo olaba difference enjawulo kuva ku 2,000 paka ku mutwalo akuwoddeyo ngende waka mu kumanyaga bino saayi oli anti najja n'abayimbi namugamba mukyalo navaayo yajja kungalamiza wankube emboko mpitirivu kati we ngenda waka okumanyaga taata ndaalira jukira natambulanga n'ensawo yange ya sports y'obupiira gy'osumula neyeto taata wandaalira taata ngamba ne mwana wange oddeyo osome nze njala nnyo okukuweerera osome ofuuke munnamatemu wa poliisi ofuuke musirikale abasirikale babonyabonya nnyo bataata bange abo kuva mu 9 mpaka myaka egyo jaggwera mu taata ayagala ofuuke mu poliisi kuba bamubonyabonya nnyo n'abeereko n'omwana wa poliisi naye nga mpulira nze sibyagala mbitya kati taata mugamba taata mpulira sikyagala kusoma waakiri mpase agamba owase oba kyava ekigambo ekyo kimugamba yawala kuwasa tonnatuuka kuwasa nkyali myaka 10 kati mbeeraawo obwongo bunigamba naye kati naye navudde simanyi gye bali sina purogulaamu yaabwe tewali simu nti ogenda kuddamu n'essente zintambuza siziina gwe nnyino zisaba ayagala nsome kinava ntimba taata ebbulenge taata oke kati kansome tugende ku secondary mbuulire oddemba mpandiike buto nga ntuza ku piki yenkera tuuto mbuulire ampandiisizza nzizeemu okusoma ampadde eggaali kati saaterera kusoma gye yantwala olwo ebitabo mbyawulamu black book eno mpandikayo notes eno nnyimba eno notes eno nnyimba n'alwana nnyo mbeemu n'akasente n'angulya mashini esala enviiri kiripa eno ya kiripa nga nsala enviiri nusu bisatu ze nasalira nkusomera embuulira awo kati nga nsala nusu bisatu mbaamu nazo ssebo nga mugagga kale taata okumanya yali anjagala na kati akyanjagala ng'olwokutaana mpa ne ngenda ku pikipiki buno buwaidi Suzuki 5 bumwanyiza aba Friday ngendera ku digi omwana w'omugagga ne bane neyagalira ku kyalo ky'entuma ne bwencha ogenze okole ku sente nendo utano ngenda kusomera ku pikipiki nji parking yadda kusomera headmaster wa parking sport ye nenteeka wali pikipiki olwo ndi mugagga ku kyalo muzeeyi yali akwagala si kyalo myaka egyo okulekera omuntu nenfuna omukwano gwe nga alina kamera ekuba ebifaananyi baaziyitanga oba yosika oba yashika n'agimpa nga nkuba ebifaananyi kati nga buli lwa mukaaga ngenda e Masaka okwoza ebifaananyi ku Kaabwami photo studio ku Mande embyete nga bya nusu 100 pe ebifaananyi kati nga tugaba n'akasente ako mpolampola naye nga mpulira okuyimba oli mu senior 1 olwo ndi mu senior 2 senior 2 n'obuyiyanga bungi obutetenkanyanga bungi naye nga wonna ekimbonyabonya ndongo kati wembeera awo tutambula senior 2 mpulira tikitambula nga bwe nkyagala ngamba nyina okudda mu bayimbi tebigatta kanajja nenfuna obuzibu muganda we najja e Kampala mu 99 mukulu wange mukalazi najja mu bayimbi nga gye ntisha tezika ebifaananyi by'abayimbi ng'emboozi anyumya z'abayimbi kati oyo yampanguza okuyingira okuyimba emboozi z'anyumya gwe byoyagala ye byalimu byalimu kati bw'anyumya bwe mubuuza naye kati omuntu aba ayagala okuyingira okuyimba alagawa aba ayagala okuyingira okuyimba ogenda ekibuye waliwo Dr. Mukuba Luguudo waliwo ne Chief Abdul Kabugo bayigiriza okuyimba n'okukuba endongo nti ekibuye kwa Perandi nze sina we mpandika nteeka mu mutwe muno ng'omanyi omuntu aliko okuyitibwa kati ngamba ekibuye ate bwabeera si kibuye nga tufunye mukisa nti abayimbi babeera ku Nile Theatre eri ku Owino oyita mu Nakivubo batunda amande n'emmere n'akatogo n'obuuka omwana ogenda ku Nile w'akasajja abe banoonya
nagamba buli lwa Mande abayimbi babeerawo nga bavudde mu safari abanoonya abayimbi n'abadongo babasanga awo ewe newe nambi kunyumiza naye waliyo producer gwe bayita DMS we waffe ku kyalo naye kati ewaabwe Endalagge we waava omutawaana ekibondo bwe kyasibuka ewaabwe kojjaawe ng'alina bokisi gita mu nju agenda akola ekibiina kyanjiwa drama kitaazi nagenda kye nakola ku kyalo kuli ebyo nebera nno nga kinne akikola ku kyalo Endalagge buli lwakawungeezi muyita mu rehearsal oluva embuli ekusomya n'eggaali mpaakinga Ndalagge era okumanya lumu nakomawo ekiro nasanga taata ali mukwanula mu mwanyi nangamba lusenso kulaba ssebo obudde buzibye aye asubira omusomi yakomyewo ddo nalaba mugenyi yazze twasomyanga mu mpale empanvu kati agi byayogera byengenda mu mutwe ngamba omugezi akoze atya nkwata ggali ya taata jampa okusomerako ntunda emitwalo 6 Endalagge njiguza omugenzi sali tuto katengeeto n'ensawo yange tadde mu nkweka gwaine ne bulangiti n'empale zange nnyimpi empanvu nyinemu gye nali nsomeramu n'uniform yange ya secondary nzijja e Kampala ntukira kajjanso taata omutwe yadduka ku kyalo nga bataata tebakyakwatagana najja kibu ne bwe yajja okukyagamba baga mujja ne munkyalirako bwotuke kajjansi ku stage obuuza muwogo mbuye muwogo nange bwento bwe najja natukira wuwe kati nve wuwe ngenda ekibuye kwa Perandi bano bansaba ssente neyongera ku Nairo ngoli byayogera nga bindi mu mutwe obuuza kati ngenda kwa Perandi kati mukujja okujja Kampala nasooka ne ngenda ka wanna mirimo naye teya Florence ze babbiri nabasange bayitayo kabuche mu mbirize yo munda nga mukulu wange bali mu kibiina kya Namirimo mbimanyi bulungi teyampa mulimo kusina kye manyi neki nga mpa transport wa 13 nyambe ka ntuse gyendaga yuke natunze gale emitwalo 6 olonzije Kampala ku Nairo saasukkawo nawe theater nsinga nawo omusajja omuyita Mugalu Edward ng'akola ki bayimbi Mugalu gikwate gunda ng'akulizi mwagiriko Mugalu Edward muyimbi ayimba ayina kifaananyi ky'omugenzi Hamani Basudde era bw'okebera video za Hamani Basudde mu kyana kitozi yakola Mugalu gwe yazikola naye ali ne Mayanja Mayanja za naye yafa kati bangambe akaana kano nze buli gwenda musaba okuyimba musaba njala ndi muyimbi nja kuntwala nti omanye okuyimba omanye okubenda nti yes oyingira mu kibuga tuli myaka olina emyaka mikuba mwaka ki 17 tuli mu mwaka ki 2 obagamba nze manye okuba endongo jukira nzizemu akantoloso ogw'okubeera ntunze eggaali ya taata kwolwo kati wenyingira Mugalu Mayanja ne Mugalu bagamba kati bali mu kibiina Mathias Olukagane mu Katumba bakoze Jupiter Production bali bwayise mu Happy Hours bakoze yabwe kati bagambe bwayise omanyiwo konze yemanyiwo kwape wazo omanyiwo konze yemanyiwo sina manyi naawa naye gwe oli kikugamba ngamba nkimanyi kubanga njagala kuyimba naye nga kino ekyama Katonda akikwese tandaga nti ndongo gyenzi jangoberera gwogamba njagala kuyimba yandipitiza mu kuyimba nsobola okutuuka ku ndongo eno nsobola okusinkana omukisa gwange kati bwe tutuuka bangamba ku mini price omanyiwo konze yemanyiwo olina sente konze siina mpa nusu 3 genda ku mini price olamuze emmotoka ekutwale bwayise kwa Happy Hours nusu 3 naye yaneetegeza nga laba simanyiwo bulungi Mayanja nampereka nantwala ku mini price agamba ono omwana mumutwale kwa Happy Hours mmuteeka babante kwa Happy Hours mulago omulango gwa Happy Hours nga nyingira mu Happy Hours kati nsanga bali mu rehearsal bali mu kuyita mu mazina awo 2 mu kivuli ky'omuzadde tagulwa kati wentuuka kwa Happy Hours Walukagga Mathias ajja omumanyi simumanyi naye nga mumanyi ku tape erinyo liwulira ekifaananyi kyenkimanyi namulaza abayimbi bonna nalimba manyi kozi tape zaggiranko ebifaananyi abayimbi bonna nalimba manyi kati wajja mubuuza sibeta obono mbuuza nfukamidde mbuuza abantu nfukamidde ndi mu uniform yange ya secondary n'empale empanvu mbadde nsomera kati angamba manyi okuba endongo agireeta akwatamu ayimba olimba here ni binne magamba kati gwe togenda tukolera mba ndewo nga zireeta Mamuli Katumba muva Bulaaya manyi okuba endongo agireeta ayimbamu akuba munkwatamu katonotono angamba kati gwe beera ojja kuyiga kyenzijjayo mu ekyo nti mu kuyimba Mamuli Katumba ye yampandiika wadde saamukolera naye yakuwa entry akuyingiza gamba jangu Mayanja ne Mugalu be bandeeta mu bayimbi kati Mamuli Katumba yampa omulimo ate Walukagga yanterako signature ku certificate yange y'omulimu okitegeera atya kuba yasooka zalawa yagamba tujasobola twatambulanga mu kibiina olwo nze ne kamera ngekuba ebifaananyi mbakuba bwe nti katuba tuli waleeyo tuli Kasensero tugenda emmotoka eserera nfuluma mu mmotoka siina ssente sinanya caayi ngamba Walukagga mubuuzaako angamba ono mugamba nkumaze sinafuna caayi
abuuza ate ono waffe atangamba tananya kyayi kati mayanja amugambe kano kambiruka kayimbi kaffe kajja kuyimba tutambula naye naganze mbadde bunaku mulaba nga manyi kameramaani bana batutambula nga ku bifaananyi ngamba kati mala okusindika emmotoka ojje nkuweza kyayi nampa 10,000 ndozala bwenyingira mu bayimbi Katonda bagamba yesiga Mukama tatya abalabe be tolinza kuwaya application gwe mwenyini obesibyeko application bajjajjange baali bagiwayo dda naye nga bano balina kusaako busa mukono nkitegeera kati we tusindika emmotoka ekasensero twali tugenda dimu ku mwalo emmotoka tusindika evaawo bampa 10,000 nga nnya kyatandika okummanya kati olwonna obuyimba bwange embuyina sikkirizibwa kubuyimba naye ntula mu audience ntula muzeyise kidde bwakuba endongo wali olaba nti kiri enteekateeka za Katonda zitandikirawo ku show gwe oli oyagala kyakuyimba naye ogenda mu audience ate otunuulira ki akuba ndongo ono amusibira mu byo n'amusibira mu nnyo akuba ati akuba bw'ati ne bw'ati awo nawonna tuyitawo kati bwe tutambulawo nga tuyiseewo tujja tutuuka tukuba Masaka bagenda bakuba esho embalala bagenda n'abadongo bonna nze nsigaddewo basanga show ngituuse mu makkati ya Vision Productions Jupiter Productions show ngituuse mu makkati kati tukuba ebidongo mwaka gwa 2003 ntandika okuyiga keyboard endongo nemaze ogiyiga bass ngiyize jazz nazitala kuba nti nabeeranga muyonjo nnyo nze ne saati sifuluma kanga sibe pensa lya wano nambeera muyonjo nnyo nga jazz zino zirimu okusomba zirimu okutuuya nazitikkule zipange ku stage sibyagala nenzireka kati awo embeera mu bidongo eyo gyenva nze mubiru sendi owa mubiru kati twagala okutusa ku posta bigaana tuwaye lunaku batusa bifaananyi 2 bigaana oteekayo nga muyimbi obanga mukubi wa bivuga ndongo nali maze dojigo jikuba nga n'okuyimba ku stage nyimba oluyimba olwo naye kati bagaana tutusa ku posta tetunna tukagenda ku posta ni abayimbi kati wetugaana obo batusa ku kiseera kituko tusa ku posta bwe mpayo ekifaananyi nawandikako Mubiru Slight kati jukira Walukagaye Eva Smart ono Mubiru Slight Walukagaye Eva Smart bandika Eva Smart Mathias Walukaga ne banamige standard singer kati mwami Muzammiru taata wa Moses ono w'ebyuma yibwe yalaba Mubiru Slight yalaba Mubiru Smart mu kifo kya Slight yalaba yekiyita Smart kwa group ya Eva Smart ate biseyo n'abudumulasi era zera Star Smart yamaga kadonka majudde ba Smart akagambo ka Smart neka mwangwira yekeye yakateeka kere yantuma Mubiru Smart naleka sikimugamba nkuba emyaka mingi nga simala omusajja oyo bambi nja munoonyako muwe bimuli bye post egenda okomawo nga bataddeko Mubiru Smart olwo 2-3 tuli mu kivulu www olira ofiira awo tugenda okudda mu tudde nambole nze Mubiru Smart nange nakyaniriza kuba omuyimbi gwe nali neegomba nga maze otuuka mu kuyimba ali Mathias Walukaga nga ne bwalwala nze nkaaba bukaaba era bwe nkugoberera ennyo kerementi ka Walukaga mwekali katya okalinamu kale sebo si look enyambala waliwo wonyane sajjono era n'emmengo twazze naye oyo mukama wange era bwe mba naye siba nazigula mmere siba na transport oba mwana muto buli kimu nkaaba wa mukadde wange kati mukama wange enjala ennumye tyeba kuwa emmere kitegeera so erinnya lya Mubiru Smart litandise 2-3 oyo omusajja gweta Muzammiru yali ntuuma naye nga tagenderedde olaba nti endongo nzija kati nkuba ebidongo wajja omusajja bamuyita olwo ndi mu bidongo omusajja bamuyita Kakoza Ronald alina ekibiina kye waakiweewa ewa Mukaabi alinayo emmotoka ewa Walukagaye n'emizindaalo kati atuuka abagatta bw'ati kati abatanawo kubagatta antwala mu kibiina kyakiweewa nkuba endongo tuba tuli endongo nangamba neggwe kyali ggwe ng'okuba nnyo ebidongo oli mwana muto okuba nnyo olwo ndi myaka 20 okuba nnyo ebidongo oli mwana muto obuyigiriza oluzungu olumanyi konza oluzungu nsobola dutega ne ndusoma naye mbadde njala nkutwale mu studio nkole studio tubonaabona nnyo ne tuli mu studio genda okutuukayo emisana ng'obudde tewali nga tebakuwadde bwa misana n'okola kiro kati atandika okupanga bw'ati asooka agula kompyuta simanyi Pentium tuzabanga mu Pentium ne monitor ey'ekibuto agula ka container kano ka 50 ki akateeke wandege yaawo kaliko Fruit Loops nze ngenze nga machine ngenze kuba ndo mulimu Katongole producer tugenda kukola production ntandika production
kati yalaba nga byagala tebimaliza n'antwala ku YMCA nsome computer studies emisana ngenda ku YMCA n'ensoma essaawa 2 yasasulayo emitwalo 8 nga ngenda kusoma emyezi 6 nasoma emyezi egi mwami kyoyo Kakooza Ronald producer director manager w'abayimbi okay manager Kakooza Ronald yasasula emitwalo 8 nga ngenda kusomera emyezi 6 nasomera emyezi 2 nga balina ebatikkira omusomesa n'agamba ono afulume n'abafuluma kwata kyalina kyatwagaza bwe nga nze ntandise n'obba wabula ebya kompyuta sebo tukole obwongo engeri gye bulowoozaamu nze obwongo bwange saasoma naye buddukira ku sipiidi ya waggulu osoma emyezi 2 agamba naye nga baasasula dda fiizi agamba ono bamutikke n'abafuluma kubanga ebintu byonna bye tugenda omuyigiriza abimanyi alinga yabiyiga edda olwo nfuluma ngenda mu studio tusenguka atutwala we nafuluma agitwala mu maka ge namuwongo misana kirombere ku kompyuta kyesigambye nti wali mu kakondena nga mwensula we waka olaba nti abantu tubonaabona gye nvudde waffe muwanvu nnyo osula mu kakonteina omwe mulina ebyuma Kampala siinaako wadde omufaliso wadde bulangiti wadde essuuka konteina odde buziba nga nteekawo foomu nga neebikajjakiti yange n'akasuuka nga neebaka ng'enkya bukya naye nga nze mpulira emirembe mingi kubanga kyolimu okyagala kyendimu kyenjagala Katonda aleese abantu abajja okuntusa ku kyenjagala kati enkola studio eyo 26 mbedde mu studio njiza ebintu ebyo 27 nkuba oluyimba lwakyo ekiwuka ekyeddalu lugenda luwangula awadi lukola ne hit kuno mulimu ekyeddalu mbikubanga atagenderedde okakkana nga lutunzi nga hit kati abembe akatomukamu ne bagamba okay mukama atuyambe tufunye producer owaffe bafunye producer owaabwe by then ndozo baddemu emyaka giweze kumpinga obuvuyo bwona buli myaka kumpinga 10 obayimu munda mu akati myaka 19 no ngamba wali olyoka okuba ekiwuka ekyeddalu nayingira 2 gumu ekiwuka ekyeddalu kya 27 tubale emyaka nga 7 myaka 5 ng'obalimu oli mu kuvuyavuya ndi awo nnoonya bukugu nkakasa bino binantwala mu maaso ebinajjayo omuntu kiwuka ekyeddalu omukuba kiwuka ekyeddalu soboleke mukuwa kiweewo okukola naye bamugamba bamuwa sita bamugamba bamuwanya studio yali Kakooza Ronald nga studio ye Kalo Productions kate kiwo yali muyimbi wa Kakooza Ronald mu Kalo Productions kati nannyini yakoze Vision Productions mulimu kiwo walukagane mukabya producer wali studio weri naye agala studio yeveeyo aleeta omuyimbi ate oli kyaliwo era nga nze ngena mu Vision ekiro nenkuba ebidongo ebyo nejjukira mu bidongo bye nali nkyayigiriza yeyaledi producer wa Lutalo kuba keyboard kati nga mulese yakube naye nga ngena ne muyambako olumu kuba ekiro kwabanga kwebaka nga manager aba agenda ntwala ne muyambako okuba keyboard agala studio yeveeyo abayimbi bakolenya mu studio ye akoye kamunguze wa Dream Studios agala bakole ekyabo ntandika awo nkyubi ekyeddalo Kalo ka Buganda kayingiddewo kati nyimba nazikubaawo nyingi kati abantu abali mu Biru Smart nga bamuwulira dda bakibakadatinga bati nti wowulira kiweewa wonza okubanga kiweewa yayatikira mu 9 nga we yayatiikirira kati n'oli oluyimba lw'abateesi balo olwamuleeta mu 9 ng'ate mu Biru Smart yaluddamu 29 nga lufaanagana ne luli kati obwongo bukuwa nti yakuba ne luli lwawulira ng'okyayonka n'ogamba musajja ono nga wadda ye yakuba n'oluyimba lulyo lwasooka lulyo lwa 9 nga nange ndi mu primary nyambala mpale ennyimbi nkitegeera kati mu Biru Smart yo mu bufunza awo tuzze tukoze ennyimba amasomero ne dansolo tumukola bulungi nnyo naye Katonda aba ne wakuweera omukisa ku katalogo yo ba ku music list yo ekiwuka ekiddalu lwe lusookako that is 27 gy'emyaka ndoza nga 19 era 19 kyovola nti mu 27 yes ngenda kukola ekijaguzo ekyokwebaza Mukama 20 years of nga kafeero lyakoze oluyimba nti okukuuma omutindo emyaka 2 negumanye emyaka 2 nga tolinnya nnyo kumalayo netokka okuuma brand yo bingi byoyitamu okusoomozebwa kungi nnyo kyovola nti mbasanzeewo wano twatezeza tulina okukwatagana ku makya naye emitendera egyo bwabadde abampita e Masaka naye nga sijja kugenda olw'okuba nnakoze appointment kati okukuuma ebintu ebingi bye twerekereza abatunyigira ne batunyigira gwe ntakyalabika mu mikolo ne kasita aweereza obuyambi kati ebintu bino okubikuuma twerekereza bingi emyaka gigenda kuwera ago Katonda mu Biru Smart olugendo olujabudde naye artist nkakasa nti awuliriza ayina byapiikinzeemu nabyewa aggressiveness okuyayaana kuli okw'omwana omuto
ayagala kyayagala n'akimirako mpaka ekigguka lwaki tukola show bweziti okugjamu abantu okwetya n'okutogera abaana very true n'okumanya njagala nga tumbawumba gyeviddewo ono tutandike tugende ku kadongo kamu oyo ina kadongo kamu yes katalogoyo oba listi yo nyimba kyeziriko z'okoze nga producer Focus TV bingi